Hello viewers, Mukama yeebazibwe nnyo. We are Diaspora TV. Amalya g'ekyemisana twebaza Katonda kubanga atuwadde ekisana te, atukuumye bulungi Mukama ate atuwadde ekisaffe okubeera wano. Banaye twebazizza nnyo Katonda era nga atuwadde bulungi obulamu. Twebaza Katonda olw'okubanga atugguliddewo ate okweyongera okusaba mu makanisa gaffe. Era twebaza Mukama atuyisizza mu kaseera kano akawanvu bwe kati naye nga tumunoonya. Ate tulina okwebaza Katonda nti buli kimu kibeerako ekigendererwa. Buli kimu kibeerako ekigendererwa, kyova olaba nti twebaza nnyo Mukama nti agenda kubeera nga atuwanguza. Bannaaye tugenda kubeera nga tweyongera bulijjo. Tubadde tusoma ku bantu bangi, twasoma ku Dawudi, ne tusoma ku Samwiri, ne tusoma ku Kaana, ne tusoma ku bantu bangi nnyo. Naye nga mu byonna byonna buli kye tubadde tusomako kitulaga embala y'obwa Katonda. Era byonna byonna bwe tubyetooloola obiraba nga bitulaga Mukama, tewaliwo kirala kyonna, bitulaga ffe okusenga Mukama. Ne bitulaga nti buli kye tusoma kyonna mu Bayibuli wano kitukuŋŋaanya, kitulaga okubeera nti twetaaga Mukama. Era buli kyawandiikibwa kye tubadde tusoma kitulaga nti mu Katonda mwe muli amaanyi gaffe, mu Mukama mwe muli okuwangula kwaffe, mu Mukama mwe muli obwesige bwaffe, Mukama Katonda ge magezi. Era nga ekigambo kino kyonnyini kitulaga nti awatali Mukama tetusobola kubeerawo. Awatali Mukama tetusobola kuwangula, kubanga mu nsi mulimu ennaku. Era Yesu Kristo bwe yagamba mu Yokaana nti mu nsi mulimu ennaku nnyingi, naye mugume nze mpangudde ki ensi. Era kyova olaba nti Yesu Kristo yajja atununule, atulokole okuva ku kibi ekya Adamu ne Kaawa ekyaliwo okusooka, ffenna ne kitubalirwa ekibi. Naye tulaba nti waliwo amaanyi mu Katonda. Bannaaye ani ayinza okuyimirira ku lulwe? Kati olaba nti byonna bye tuzze tuyiga twagala ate tugende nga tuddayoko emabega nga tulaba Mukama kiki ky'oyogera. Buli we tubeera tuyiga, okusinziira mu ababadde bawuliriza programs zaffe ku Diaspora TV, ku Bukedde, ku Urban TV, mulaba nti buli kigambo ekijja kyekulungulula kikuŋŋaanya ffe kutambula ne Mukama. Kyekulungulula kitugamba kutambula ne Katonda. Ekigambo kyonna buli kye tusoma kitusembeza awali Mukama, nga kitusembeza awatukuvu w'awatukuvu, nga tulaba nti Katonda yennyini ge magezi. Tulaba nti Mukama atwagaza magezi, kubanga bwe tubeera mu nsi muno lwe tusobola okuwangula. Ekyawandiikibwa kyaffe tuli mu Samwiri mwe twalaba omukyala Kaana, ne twalaba Samwiri yennyini, mwe twalaba Dawudi, mwe twalaba Sawulo, mwe tulaba abantu abangi. Naye nga Bayibuli lwaki tugisoma etuwa ebyokulabirako gwe nange tusobola okutambula nga tunyumye. Luli ne tusoma okuva mu Bagalatiya 5:22, naye ng'ate bw'oba tonnagituukako waliwo era we tusoma. Naye nga byonna biina kye bikuŋŋaanya, y'ensonga lwaki mpitirayo. Bwe tulaba abasajja ba Katonda abaawangula, omutwe gugamba nti ekiri mu mutima gwo kye kisobola okukuwanguza. Era bwe tuba tulaba abasajja ba Katonda n'abakyala ba Katonda abaawangula, ekiri mu mutima nga kye kibawanguza. Enjiri yonna buli we yeekulungulula bwetyo, kubanga omutima y'ensigo ey'obulamu obwaffe. Ate nga tulaba mu Bayibuli ffe obulamu obwaffe Mukama abwogerako nga yeekaalu omutuula omwoyo wa Katonda. Ekitegeeza omwoyo wa Katonda abeera nsigo. Bw'obeera ng'osomye ekigambo kya Katonda n'otuula n'okifumiintirizaako, nga bwe tulaba Dawudi mu kusaba kwe tujja kulaba awali okusaba kwa Dawudi ng'ayogera ng'agamba nti yadde abalabe bange nti n'abalangira banjogerako bubi,
naye Mukama n'atuulanga n'enfumiitiriza ku ggwe. Ekigambo ekyo kyantutte buziba, era nga bwe tunaaba tulaba tujja kuddayo tukisikeyo tulabe ekiki kye kyali kigamba. Naye tubadde twagala tuddeyo twasoma ku bibala eby'Omwoyo Omutukuvu, naye ate tusobola n'okusoma ku bibala eby'ensi eno oba ebya Setaani eby'omulabe bye bibeera opposite ya ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu. Naye mu byo nabadde nga nfumiitiriza ku kigambo kya Katonda nga Mukama atukubiriza nnyo tubeere nga tutunuulira nnyo ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu, ng'ebyo ebibala bye biyinza okutusobozesa ffe okuwangula ensi ne tuyingira eggulu, kubanga tulaba nti tusobola okuwangula obulamu obw'omu nsi muno ne tububeeramu bulungi nnyo ne tubweyagaliramu, ate ne tuwangula ne mu ggulu ne tweyagalirayo. Ekyo kye kikakasa ebirabo eby'Omwoyo Omutukuvu singa obeera ng'obiwandiise nga ku lisiti bw'oti n'obeera ng'obitunuulira nga bikuwa okubeera nga weegendereza ng'obitunuulira n'ogamba Mukama bino bye njagala, ebyo bitutuusa. Naye kati katusooke tusome mu Bagalatiya wano 22 tusooke tubirabe ate tulyoke tulabe eri ekiri mu Samwiri. Abagalatiya 5:22 kansomewo, naye nga sinasoma 22 katuve ku Bagalatiya 5:20 tulabe ebibala bino ebirala ebirabo oba ebibala ebirala. Yes, agambye bw'ati, katusome Bagalatiya 5:16 agambye nti naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo, kale temutuukirizenga kwegomba kwa mubiri. Mutambulirenga mu mwoyo, kale temutuukirizenga okwegomba kw'omubiri. Wano ndaba nti bwe tutambulira mu mwoyo n'ebibala tuba tubirina mu bujjuvu. Kakati awo biba bitujja mu kwegomba kuli okwaki okw'omubiri, biba bitujja mu sayidi ey'ebibala eby'omubiri. 17 n'agamba nti kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo, n'omwoyo nga guwakana n'omubiri, kubanga ebyo byolekanye mulemenga okukola ebyo bye mwagala. Byolekanye, biwakanagana, biri opposite kino na kino. Kakati naye wano mukulaba mu kusoma kwembadde nfumiitirizaako mu kigambo kya Mukama nga ndaba nti bino ebirabo ebibala eby'omubiri, ebibala eby'omwoyo bye bituwanguza ffe, bisobola okutuwanguza bulungi nnyo. Naye lwaki mbireeta ate okuva kuba baweereza ba Katonda oba abantu ba Mukama betulaba abawangula ne bawangula olw'ebyo ebibala ebiri mu bo, nga bw'obatunuulira nabo baalina ebikyamu bye bakola naye ng'ate obalaba nga bawangula. Kale kirina ebyokuyiga bingi nnyo bye kituyigiriza era kirina bingi nnyo bye kitugumya mu bulamu. Kakati 18 n'agamba naye bwe muluŋŋamizibwa omwoyo nga temufugibwa mateeka, naye ebikolwa eby'omubiri byo bya lwatu. 19 awo watubuulira ebikolwa eby'omubiri nti byo bibeera bya lwatu, naye tugambye nti kiki kye twetaaga wano? Twagala ebikolwa eby'omwoyo, ebibala eby'omwoyo nti byo bya lwatu bye bino: obwenzi, empitambi, obukaba, okusinza ebifaananyi, okuloga, obulabe, okuyomba, obujja, obusungu, empaka, okweyawula, okwesalamu. 21 lugamba nti ettima, obutamiivu, ebinyumu n'ebiringa ebyo. N'agamba nti nsooka okubabuulira ku ebyo nga bye nasooka okubabuulira nti bali abaakola ebiringa ebyo tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Y'ensonga lwaki mu kusooka njogedde nga nkuzzaamu amaanyi nti bwe tugenderera ennyo okukolerera ebikolwa eby'omwoyo oba ebibala eby'omwoyo
tugenda kusikira obwakabaka obwa Katonda, kubanga bino ebikolwa eby'omubiri byolekanye naki n'eby'omwoyo. Ebikolwa eby'omubiri ye opposite eyo eby'omwoyo. Naye abasajja be tulaba mu Bayibuli muno abaatambula ne bawangula, n'abakyala nga bawangula, weewaawo nga bagwa nga bawangula, baalina embala mu mitima gyabwe, mu myoyo gyabwe. Era kyova olaba wali tulabye nti bwe tutambula naye kuba yagambye nti naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo, kale temutuukirizenga kwegomba kwa mubiri. Yese kati nga tulaba nti bino ebikolwa eby'omwoyo bituyamba obutatuukiriza kwegomba kwaki kwa mubiri. Kakati katugende ku 22 gye twayogeddeko, naye nga tugisikayo eno lwakubanga twagala okulaba ekiri sayidi eno. Abasajja bano bawangulanga batya? Bateeka okuba baalina embala. Njagala kulaba ku mbala z'abantu bano tusobole okuyambibwa. Obulamu buno obw'ensi tebubadde bwangu, naye embala yokka nayo yeyinza okuwanguza omuntu. Embala yo ensigo eri mu mutima gwo, eyo yefuga sisitimu yo. Ke kalinga akatikitiki akasaawa bwe katambula n'omanya nti saawa ziweze 3 tugenda kusaba saawa emu. Wabeerawo akalimi akatambuza obulamu nga naffe bwe tulina omutima, ke kalabikanga eyo emmeeme yetambuza obulamu bwaffe ngo omwoyo bwe guli. So 22 agambye nti naye ebibala eby'omwoyo kwe kwagala, okusanyuka, emirembe, okugumiikiriza, ekisa, obulungi, okukkiriza, obuwombeefu, okwegendereza. Ku biringa ebyo tewali mateeka. N'abo aba Kristo Yesu baakomererwa omubiri wamu n'okukwatibwa okwegomba kwagwo, naye nga tufunye ebibala bye twetaaga ebyo eby'omwoyo. Kakati bwe tubikula mu Samwiri wano we twagadde okusoma, we tugenda okulaba, tulabe twayiga wano mu Samwiri ekisooka, ate nga tugenda tutambuza n'ekyokubiri. Naye twayiga ku mukyalo omu atunyumidde ennyo ffenna mu biro ebiringa bwe biti, atunyumidde nnyo. Twayiga ku mukyalo ono Kaana, naye mu kumuyigako ne tulaba nga yalina munne gwe twagamba nti yali Pennina, ate era gwe twagamba nti yali mujjawe. Naye kwegamba mu kulaba wano njagala kujjayo kyakulabirako kyakusoomoozebwa, mpozi ng'era bwe twayiga ku Dawudi, naye ne tumulaba nti naye yalina embeera ezize ze yali ayitamu, naye ate ne tumulaba nti ekyali mu mutima gwe kye kyamuleetera okubeera kyali. Ng'era olwaleero ng'Oluganda ng'owuliriza, ekitudde mu mutima gwe wennyini nga sisitimu etudde awo okimanyi, era okomyunikeetinga nakyo, era ekyo kyekirina ebigambo byekikugamba naawe n'otambula, era bwe kyogera n'owuliriza n'otambula. Kakati ekyo ekiri munda omwo mwe mutuula ekirimba eky'ebibala eby'omwoyo. Ekirimba ekyo nabadde nkibikkulirwamu nga ndaba Mukama alaga nga ekirimba ekyo mu ttu lyakyo ge magezi, ate ne ndaba nga ekirimba ekyo kyennyini ye Katonda mwene, kubanga Katonda magezi. Era Mukama kyava atukubiriza ffe mu nsi okutambula nga twegulira ebbanga nga tulina amagezi, kubanga Katonda yennyini magezi. Agamba nti mu kutonda kw'ensi yatonda n'amagezi, naye olaba nti n'omwana gw'endiga gwaliwo, kubanga omwana gw'endiga magezi. Kati ekirimba kino oba singa wali olabye ku bibala nga byengedde bwe biti byonna bireebeeta, ebibala ebyo kwendaba nendaba obuwombeefu, nendaba okukkiriza, nendaba okugumiikiriza, nendabako okwagala, nendabako okusanyuka. Ebirimba ebyo kakati ebirimba ebyo byonna bw'oba obikutte bw'oti
nembiraba nti ekirimba ekyo yetuli amagezi muli, kubanga bwe mba mbitambuliramu ntambula ng'omuntu ow'amagezi. Tujja kulaba amagezi gava nnyo mu ngero esooka, ey'okubiri tujja kubeera nga tugisomamu, naye poyinti eri wano mbadde njagala nnyo tulabe omukyalo ono yankomako nnyo era nkomako nnyo bwe mulowoozaako engeri gye yawangulamu. Naye bw'amala okuwangula, bayibuli eyogera negamba mu Samwiri ekisooka egamba nti ono ye mukyala eyali ayitibwa Kaana, naye ng'alina ne mujja we Penina, ne bafumbirwa ku musajja omu ono yali ayitibwa Erukaana. Naye bayibuli etutegeeza nti Erukaana buli we yajjanga ng'agenda okusinza Katonda, yajjanga n'emigabo, n'awa oyo omu Penina n'amuwa omugabo, naye n'awanga Kaana emigabo ebiri. Bayibuli egamba nti etutegeeza wano mu Samwiri ekisooka nti kubanga yamwagala nnyo. Naye ate ono omukyala gwe yayagalanga ennyo yali yaggalira olubuto. Bayibuli emwogerako nga mugumba nga Katonda yaggalira olubuto lwe. Kakati awo era okibuuza nti Mukama bannaye ataggalira atya olubuto lw'omuntu? Katonda ebintu ebisinga Katonda alina engeri ze n'enkola ze. Ebintu ebisinga ebiriwo tubiraba ne twewuunya, naye ebiringanga bwe bityo biryoke bikolebwe ekitiibwa kya Katonda kiryoke kirabisibwe. Era oyinza okubeera awo nga nzizeeko emabega n'obeera waliwo embeera era gy'oyitamu. Oyinza n'okubeera nga kati naawe onoonya mwana, naye ng'ate tonnanoonya na mwana n'ogamba bannaye nnoonya mwami, naye nga tonnanoonya na mwami waliwo awo nga by'olina okukolako, naye n'ogamba embeera eno Mukama lwaki onteekako embeera eno. Kakati mu kifo eky'okuyomba ne Katonda, gamba bugambi nti Mukama nkwebaza nga bwe tugenda okulaba omukyalo ono Kaana. Kyenvudde nkugamba nti omukyalo ono yayina embala mu ye, ge magezi, yayina ebirimba by'embala mu ye, naye nga bituyamba okumuyigirako ne tulaba bwe tuwangula singa embeera mu nsi ziba zitusoomooza. Kyova olaba nti ensookedde eno mu bibala nendaba ebibala eby'omwoyo omutukuvu, nendaba n'ebibala ebiri sayidi yeeno ey'omubiri, naye ne tulaba nti ebibala bino eby'omwoyo omutukuvu bye byokka ebigenda okutuwanguzisa ffe okulaba okufuna obwakabaka, okuwangula okufuna obwakabaka obw'omugulu. Naye tulaba omukyalo ono agambye nti kati ono Katonda yali yaggalira olubuto lwe, naye ate yali muganzi eri Erukaana. Kakati okiraba kino kitegeeza muli n'ogamba nti ekizibu ky'oyitamu oba embeera gy'oyitamu tekugaana kubeera muganzi owooluganda. Naye kindaga nti ono omukyala amagezi ge yakozesa n'ebibala bye yalina byamuyamba okuwangula. Kakati weetaaga ebibala ebigenda okuwanguza osobole okuba n'amagezi okutegeera nti embeera gy'oyitamu tetegeeza nti tolina kuganja. Abantu bangi bayita mu mbeera, tulaba ne Dawudi naye tumulaba era naye twagala omuyigirako. Ndeeta abantu bano tulabe characters zaabwe bawangula batya. Bwe tulaba Dawudi ye musajja gwe wandirabye nti yasembayo okuba omwonoonyi, naye ate ye musajja gwe ndaba wano mu Bayibuli ng'ayina amagezi. Oluganda oyinza okubeera eyo ng'obadde oba oli awo weesalira omusango olw'ebyo ebikyakulema, olw'ebyo by'oyitamu, olw'ebizibu by'olina, olw'emitawaana gy'olimu. Ebimu byetaago naye ate nga naawe obifudde bizibu. Ebintu ebisinga biba byetaago nga twetaaga bwetaazi, nga kitwetaagisa okuba n'amagezi Katonda gayogerako. Sigenda googerako bwogezi naye kangasomeko. Mukama gayogerako n'agamba nti no tubeere n'amagezi. Kakati bwe tumanya amagezi gano gatuyamba okutegeera Katonda kyatwagaza, gatuyamba okutambula nga tuwangula, gatuyamba okutambula nga tulina ebibala eby'omwoyo omutukuvu ebituyamba, nga bw'olaba omukyalo ono Kaana bwe yawangula mujja we, si kuwangula mujja we yekka naye yawangula embeera n'avaawo n'ekyamagero, kubanga Kaana mulaba mu Bayibuli nga yalina embala. Naye kansooke nkulage, agambye zino z'engero za Sulemaani mutabani wa Dawudi kabaka wa Isirayiri. Layini ey'okubiri egambye mu ngero emu negamba nti okumanya amagezi n'okuyigirizibwanga okwawulanga ebigambo eby'okutegeera.
Mukama bw'aba tutadde wano mu nsi agamba nti tumanye ebigambo eby'amagezi, tumanye ebigambo by'amagezi n'okuyigirizibwanga poze nga bwe tubeera tuyiga. Oba oli awo mu bigambo ebingi ebyogerwa kati oyinza okugyamu ekigambo ekyomu ne kikuyamba. Olwokusatu agambye okukkiriza okuyigirizibwanga okukolanga eby'amagezi, obutuukirivu n'okusalanga emisango n'okugobereranga ensonga. Ago magezi. Okukkiriza okuyigirizibwanga okukola eby'amagezi. Okimanyi nti amagezi omala kukkiriza. Bw'oba tokkiriza nze kukuyigiriza, bw'oba tokkiriza kutuula wansi omuntu okuyigiriza, tosobola kuyiga. Naye bw'okkiriza n'otuula wansi n'oyiga, kitegeeza oguddewo omutima gwo. Engero 16 olunyiriri olusookera kyatugambako nti omutima guggulwawo muntu ate olulimi ne lulyoka obuyinza oba okwatuza olulimi lwaffe luva eri Mukama. Mukama yeebazibwe. Naye wano nzijayoko ku magezi. Omuntu ow'amagezi akkiriza okuyigirizibwa, kubanga naawe ne bw'oba oyina amagezi bw'oyiga n'oyongerwako ate weeyongera okumanya, kubanga Mukama ayagala tubeere nga tusobola okuba mu butuukirivu n'okusala emisango n'okugobereranga ensonga, nga tutambulira mu butuukuvu n'okusala emisango n'okugoberera ensonga. Lwaki bino mbireeta bwe nti? Bino byendeeta biraga omukyalo ono olaba kaana gwe njogerako yamanyanga okwawula, n'amanya waasalira omusango, n'abeera ng'alina okutegeera mu ye, n'ageraageranya embeera ya mujja we, n'agibalirira, n'agiwangula. Okuwanga abatalina magezi obukabakaba, omulenzi abeerenga n'okumanyanga n'okuteesa. Olwokutaano lugamye engero esooka, olwokutaano ow'amagezi awulire yeeyongerenga okuba n'okuyiga, era omusajja alina okutegeera afune okuteesanga okutuufu. Olaba bino nga birungi. Ow'amagezi awulirenga yeeyongere okuba n'okuyiga. Oli w'amagezi naye weetaaga okutwala eddaala ery'okuwuliriza. Mu kuwuliriza gaba magezi. Munnaye weeyongera okuyiga, oyongerako ku kyolina. Naye ng'ate weesanga nti nno olumu ab'amagezi ate babeera nga tebalina magezi, kubanga oluusi omuntu abeera n'amagezi n'alowooza nti ekyo kimumala n'atayongerako. Naye kaakati wano Bayibuli egamba nti labayo ow'amagezi awulire yeeyongerenga okuba n'okuyiga. Buli lunaku nga lwakuyiga. Ebintu bye tulaba bituyigiriza. Kakati wano nange kyenva ntakula ne ngamba banaye njagala kaana gwe ndabe kiki kye walina ekinyamba. Baganda bange tuyigirako bannaffe. Oyinza okuba ng'olina amagezi, naye ate oluusi omuntu atakkakkana kuyiga aba afunye amalala ng'agamba nti nze ebyo mbimanyi, ebyo twabimanya dda, twabiyigayiga dda era bye tulimu bye tukola. Buli lwojjayoko ekyamagezi okwagala okireeta ngaga ayogeredde ddala ekyo tukyemmanyi. Olaba ekyo nkimanyi nakiyigirizaako najjuuzi nga tayagala kumanya. Oyinza okuba wakiyigirizaako naye ng'ono yakata kitandikako naye wakaana ye mujja wakaana. Ne mala luli bwe twayogeramu ne ngamba nti bannaaye oyinza okuba naawe olina penni n'akutawaanya. Oluusi omusanga ku kkanisa ng'akuteeze, oluusi omusanga ku mirimu pennina omulabe. Buli w'oyita oluusi wabaawo pennina. Tayagala kukulaba ng'onyirira. Bw'olabika obulungi kimunyiiza, bw'obeera byokola nga bikulaakulana kimunyiiza, oguzeeyo akataaka kimunyiiza, ozimbye ennyumba kimunyiiza, obuulidde enjiri bulungi kimunyiiza. Naye okuwangula bw'obeera n'ebibala eby'omwoyo omutukuvu, mwana wattu byebigenda okukuyamba okuwangula. Bikuyamba bitya? Ndaba omukyala Kaana gwe tusoma mu Samwiri ekisooka ne tugenda mu Samwiri ekyokubiri, we tumulabira nga yeebaza ng'amaze okuwangula. Tujja kulaba yeebaza atya. Yayina obugumiikiriza. Waliwo omuntu atagumiikirizika nga bw'olaba Kaana bwe yagumiikiriza mujja we. Naye ndaba omukyalo ono nga yayina ekibala eky'okugumiikiriza. Yayina ekibala ekya self control,
nandibadde njogera mu Luganda naye erabika obwongo bwange ebadde egenze. Self control. Yalina okwagala, yalina ekisa. Ebyo byonna ebibala bya Mwoyo Mutukuvu. Yalina embala y'Obwakatonda, yalina amagezi. Yatunuuliranga omukyalo ono ng'amucocca n'amutunuulira. Ebintu ebimu byempandiise wansi nga ndaba okubikulirwa nga nfumiintiriza nga Dawudi bwe yagamba nti n'abalangira. Yakyogera Dawudi tujja kusoma mu 10:19 olunyiriri olwa23. Leka mala okulusoma kubanga lwankutteko nnyo nalwo, kandusome tulabe. Olunyiriri luno luli mu Zabbuli 10:19 olunyiriri olwa23 lugamba bwe ruti, Dawudi yagamba bw'ati nti era n'abalangira batuula ne banjogerako obubi, naye omuddu wo n'afumiintiriza amateeka ago. Haleluya. Olaba amagezi. Kakati abo nno bakungu bakulu nabo nga bamwogerako. Kakati bandikwogereddeko ki nga tolina kyamaanyi? Wano waliwo amagezi okuyiiya n'omanya nti ebikujogesa ebiseera ebisinga ebikuwalanyisa ekyo kyoli ekiri mu mutima gwo ekikukoza byokola tolowooza nti kisanyusa nnyo omuntu ali eweero. Kisoomooza n'abakulu, kisoomooza n'abo abakwetoolodde. Dawudi yadde yayinanga ebimusoomooza naye yayina amagezi. Ate ekiri munda mu ye omutima gwe kyamuwanga obuvumu nga ayogera ne Katonda we n'amukulembera. Nakutegeezeza Dawudi yaliko okuganja. Dawudi yalina ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu. Era yadde yagwanga mu nsobi nga ekiri mu mutima gwe nga kicommunicatinga mangu ng'asaba Katonda nga yeenenya. Tujja kulaba epureya ya Dawudi. Oyagala okuyiga okusaba, laba Dawudi bwe yasabyanga amagezi. Tujja kusoma mu Zabbuli eya 14 olabe Dawudi bwe yasabyanga amagezi. Tugenda kusoma mu Samwiri ekyokubiri tulabe Kaana bwe yeebaza ng'amaze okufuna omwana. Waliwo ebigambo byendaba nti omukyalo ono Kaana yalina okwagala, kubanga okwagala kutukomako. Ne bwe mba nandizeemu omuntu ono ansoomooza ne sisobola musoomooza nga ye bw'akola. Ekirala omukyalo ono yalina amagezi ate yalina Mukama mu ye, kyekigambo kya Katonda. Ge magezi y'ensigo ng'etudde mu ye. Kakati omukyalo ono Kaana yakozesanga formula ey'Obwakatonda. Oyinza okugamba formula y'Obwakatonda yeeriwa. Mukama yagimbikkulira bw'ati. Bw'ogenda mu lubereberye Bayibuli egamba nti ku lubereberye Katonda n'atonda ensi. N'atonda ensi n'ebirimu byonna. N'atonda Adamu, n'atonda ne Eva. Ne babeeramu, n'atonda ebinyonyi, n'atonda ebyewalula, n'awa Adamu obuyinza naki. Adamu yalina enkolagana wamu ne Katonda. Naye munnaye bwe yajeema ne Kaawa awo n'abeera ng'enkolagano y'Obwakatonda yali yagiyuzaamu. Naye mu kutonda ensi Mukama n'agamba nti labayo, ne wabeerawo ensi agitonze, n'ayawula, n'atandika okubitegeka. N'agamba nti n'ayawula ekitangaala n'akijja ku kizikiza. Olaba ekizikiza ne kibeera ekiro, ekitangaala ne kibeera emisana. Awo yayawulamu, yagabiramu, yakola division. Okwo nno kubala. Kakati mu nsi omwo nga yakagitona n'agamba nti bannaaye kanteekemu omuntu, n'ateekamu Adamu. Ate nno yamala n'amugattako Kaawa. Okirabye nti okwo kugatta eyo addition bwe tuba tukiyise mu Luzungu. Twakolanga nga tusoma mu Luganda naye ng'ate ebintu tubikola addition. Kati wali tulabye nga ayawudde, yawulako, yawulamu. Waliwo okugabira ate waliwo okutoolako. Awo waliwo ekibuzaabuza naye nga yayawulamu, yakigabanyaamu. Eyo division Oluganda olutuufu. Kakati
n'amala Adamu bwe yayonoona ne Kaawa n'alyoka abawa ebyokukola n'abawa ebyokukola n'agamba nti mu ntuuyo zo mw'onookola ki mw'onooliranga naawe Kaawa mu kuzaala mu bulumi mw'onoozaaliranga ebimu ng'akubisaamu eyo multiplication ng'akubisaamu tubadde twagala kujjayo formula nga tulaba nti formula y'obwakatonda ge magezi era nga omuntu yenna alina amagezi abeera n'okubalirira mu bwongo ate okubalirira kubeera mu mutima n'obalirira eby'obwakatonda. Omukyala ono yayina embala yayina ebibala n'abaliriranga kakati bwe yatunuuliranga munne n'amubala. Ono omukyala tugambye nti yayina abaana mu mwami ono Erukaana naye ono Bayibuli emuyita mugumba kubanga Katonda yali aggalidde olubuto lwe naye ate ono alina abaana yayomba yanyigiriza ono atalina. Kakati ndaba Kaana mu mutima gwe obutazzaayo eri mukyalo ono yakozesa ekyawandiikibwa ekigamba nti towangulanga bubi lwa bubi naye wangulanga obubi olw'obulungi. Ago magezi akibalirira. Okimanyi nti omuntu bw'aba akusomooza mu nsi ng'akuvuma ng'akukijjanya owulira muli okwagala okumuddamu ekigambo mpozzi ng'oyagala okumulaga omugambe nti ono naye saagala nfuule atategeera njagala mbeereko ekigambo kye muddamu asobole okumanya nti nange nina amagezi. Naye ono Kaana yagamba nti nina Katonda kubanga Katonda ali mu nze asinga ekyo ekikozesa omukyalo ono. Eyo nno yembalirira eyo ye formula gye twogeddeko nti formula y'obwakatonda bw'ogiteeka mu nkola mu bulamu bwo ekyo kye kitudde mu mutima gwo ekyo kye kikuwanguza. Ebyo bye bibala eby'omwoyo omutukuvu. Yayina muli ekisa yayina okwagala yayina obugumiikiriza nga byatambulirako ye gwe gulinga omupiira nga bw'onoovuga emmotoka nga gwe gulinga omupiira oba eringa steering ey'obulamu bwe. Bannaye twetaaga okuba n'embala ey'obwakatonda muffe okwo kwe kukyusibwa era kituwa nnyo okuwangula. Kakati ndaba omukyalo ono Kaana ng'atunuulira omukyalo ono n'agamba nti omukyala gwe olina abaana kyandibadde kikusanyusa nnyo kubanga olina abaana nze sirina. Ekyo kyenjogera bwe nti ninga bwe nandibadde ndaba Kaana. Kati Kaana kye yasooka okukola okukozesa formula ey'obwakatonda yaggalawo ebirowoozo bye muli munda. Ono omukyala Penina nga byayogera byonna alowooza Kaana abiwulira naye yaggalawo. Waliwo embeera lwejja mu bulamu bwo n'oggalawo ne mu mutima gwo. Kakati okuggalawo okwo oggalawo endowooza yo neefokasinga n'ekiri mu munda mu ggwe amagezi Katonda yennyini atudde ku ggwe. Kati ng'ono omuntu ayogera omanyi omuntu akusoomooza ayogera atumbula eddoboozi. Ndaba Penina ng'alinga generator ng'alinga ali ku masannyalaze ng'ayogerera kumukumu kubanga aba ayagala anyigiriza omutima ogwa Kaana. Omulaba ayagala anyigiriza omutima gwo owulire ebigambo ebikukosa owulire ebigambo ebikucocca aleetebbwa mu mutima gwo. Lwaki ngambye nti no Kaana alabika yaggalawo? Tewali muntu asobola kugumiikiriza mbeera ey'omulabe nga buli lunaku ayogera ebigambo ebikontana n'obulamu bwo ng'ayogera ebigambo ebikunyigiriza. Abantu bakozesa nnyo ebigambo okutta ekiri mu ggwe naye ensigo eri mu ggwe. Kaana yakuuma atya ensigo eri mu ye n'abeera ng'akommunikatinga ne Mukama ne kimusobozesa n'okusaba kubanga omuntu omunakuwavu w'omutima olemererwa n'okusaba. Naye tulaba nga omukyalo ono yayina embala ey'obwakatonda gye twagadde okukwatako. Tugambe nti bannaye twetaaga ebibala eby'omwoyo omutukuvu. Ebibala eby'omwoyo omutukuvu bye bituwanguza bye bigenda okututuusa ffe mu bwakabaka. Ebibala eby'omwoyo omutukuvu bye bituwanguza wano wansi w'ensi ne tuwangula. Ensi neekutunuulira neetakutegeera. Omuntu ne yeebuuza ye bannaye agambye waliwo ekibala ekyokusanyuka. Omuntu akutunuulira n'agamba bannaye yono bulijjo nga yasanyuka. Nze bannaye essanyu nga lyambula. Ono ye essanyu alijjawa ng'olina ekibala eky'omwoyo omutukuvu ekyokusanyuka. Byolaba ebweru tebikumenya, byolaba ebweru tebikumalaawo. Oyina engeri gy'oggalawo munda n'obeera nga ocommunicatinga ne Katonda wo n'oggalawo. Kakati eno ebweru omulaba ayogera naye nga alowooza omutunuulidde omulowoozaako naye nga sigwoliko nga ggwe munda muli
olina katonda wo gwokomunikatinga naye osinza. Ndaba kaana nga yali asinza nga takyalabana, tawulira bigambo bya mujjawe, wabula buli lw'osinziira n'oyagala okuddamu omulabe, awo bw'omuwulira. Kaana n'atandika ng'okkaba. Bayibuli egamba nti n'akaabanga n'emmere n'emukola ki? N'emulema. Kubanga bwe tuba tutambula olugendo luno olw'obulokozi, wabeerawo lwe tutuuka okutambula, omulabe n'akkuba tteke. Naye mwana wattu oyimukanga, oyinza okugakaabamu awo, naye n'osituka n'ogamba nti omulabe wa tonneegulumirizaako kubanga mmanyi katonda wange. Kyova olaba nga Dawudi ne bwe yagwanga yayimukanga atya? Yayimukiranga mu kwenenya, n'afuka ebimuli ku mutima gwe n'awe eri Katonda. Dawudi yalina amagezi, n'asabanga mu kusaba okw'amagezi n'awangulanga. Naye kati wano tulaba nti omutima gwa Kaana mu ssuula ey'okubiri gwajaguliza mu Mukama olw'emirembe gye yalina ng'amaze okuwangula. Yawangula obulabe bwa Penina. Bw'osoma essuula ey'okubiri, obudde buyinza obutatuganya kusoma nnyo, naye ng'ate era tujja kusoma. Naye mbadde nsooka okuwa esitore eno, osooka okulaba fomula eno w'Oluganda. Gamba nti Mukama neetaaga okubikkulirwa fomula ey'obwakatonda nsobole okutambula nga ebirabo eby'omwoyo omutukuvu binnyamba okugumiikiriza obugumiikiriza omulabewo. Waliwo awo omulabe oba ali ku mulimu, oba ali ludda wa wonna wonna w'oli, eyo gy'okolera gy'opakasiza. Ate oluusi abeera na mukwano gwo yennyini nga mukwano gwo naye nga wa bulabe. Naye okugumiikiriza, okwagala, amagezi, ekisa, okwefuga, self control, nga weefuga, embeera nejja naye munnaye ne weefuga n'ogiwangula. Olina omwami wo naye okwefuga. Omwami wajja n'oluusi n'aboggola n'ayombera akataliimu, yaguze kiro ya sukaali, kakati eweddewo abaana bali 20, kiro ya sukaali ey'emu naye ayagala muginywereko wiiki. Kakati najja n'atandikira ku kantu katono n'ayomba, oluusi oluva eri ayagadde okukuba. Naye okwefugaako kwe kuyinza okuwanguza embeera. Oluusi mukwano gwo, nakugambye nti Kaana olw'amagezi yatunuuliranga omukyalo ono n'agamba kati ono muddemu ki? Alabika nga tamanyi nakyalina. Alina abaana naye tasobola kusanyuka olw'abaana b'alina. Ye Kaana ye yandibadde akola oli kyakola, naye agamba nti oba totegedde nakyolina, olwo bwe nkuddamu ekigambo kyonna onootegeera ebigambo byange. Munda muli nga Kaana akola ki? Ng'anyumya n'amagezi. Owange olina ekirabo eky'obwakatonda ku mutima gwo, nyumyanga ne Katondawo. Embeera ne bwe ziba ziza okukutomera, nyumyanga ne Katondawo onoowangula. Kubanga Bayibuli egamba nti Sitaani atambula awuluguma ng'anoonya gw'anaalya, naye aleme otwekuluutalizangako ng'abatamanyi enkweze. Kakati omulabe wajja n'omukyala yawangula n'agamba gw'oli mulabe. Nze kye nnina okukola kwe kutunuulira Katonda, kubanga kye nnoonya kyekyo ky'olina, naye ate gwe ky'olina olabika tokimanyi. Bantu bangi nnyo abeera nga waali ng'akulaba ggwe ng'olina muzigo, oli mu muzigo, ogulayo emyera gyo n'ogiwaata, oluusi n'ogulayo n'obunyeebwa, oluusi bwali nga mu kaveera bwe twagulanga n'obutokosa wali, naye ng'oli ali mu ggoloofa ye neighbour, kuliko ekikomera, bw'atuuka enzigi zeggula bwegguzi. Naye mwanattu ng'ate akulinako obuzibu era olukulengera bw'ati nga koolina akatono bwe kati nga kamunyiiza. Kakati n'oyo ye Penina. Era njagala okutegeeza kati wano Kaana yakibala bw'ati n'awangula. N'agamba mu mutima gwe nti kakati gwe nkuddemu ki? Nnyabo, olina amaka g'amaanyi, olina omwami, olina abaana, olina byonna, naye ate kati oli kunze. Kakati ow'Oluganda omuntu w'amagezi taddamu mwoyo. Twalaba ekyawandiikibwa ekisanyusa ennyo era abantu kye babadde babuuzaako ennyo nti toddangamu musiru olemu mufaanana. Naye ate awo wennyini Bayibuli n'egamba nti ddangamu omusiru aleme okulowooza nga mugezi. Kakati ekyo kye nabikkulirwamu omwoyo wa Mukama. Omwoyo wa Mukama gwe ŋŋambye nti atuluŋŋamya munda muli n'akugamba kati yogera, kati toyogera, kati tambula,
kati ddayo gy'ova, kati tuula owummule. Owooluganda kyekiri kye tugambye nti mu ngero esooka wano nti bwe tuwuliriza nti n'ow'amagezi bw'atuula n'awuliriza afuna okuyiga ne yeeyongerako. Kaakati bwe tuwuliriza omwoyo w'amagezi atwongerako, atuzimba, atuluŋŋamya, atuwa ekyokukola, atuyamba, atununula, atuzzaamu amaanyi. Ndaba ng'omukyala ono Kaana yalina omwoyo wa Mukama eyamunyiganga ebiwundu ku kiseera ekyo kyennyini n'atazirika. Omwoyo wa Mukama n'alyoka ng'amuluŋŋamya nti akati genda osabe, kati saba. Oyo kyalina naawe weetaaga kisabira busabizi ojja kukifuna. Abooluganda amagezi gakugamba ki? Waliwo ebintu bingi nnyo bye tuyayaanira mu nsi, waliwo bye tulowooza nti tetuli bituukako, naye ng'ate kyetaaga biro na biseera. Amagezi, ebirabo eby'omwoyo bikugamba ki? Okumanya n'okutegeera, n'okubeera n'amagezi, okubeera n'ekisa, okwagaliza, n'omanya nti oyo ekyo kyafunye nange luliba olwo ndikifuna. Biba biseera, oyo ansooseeyo busoosi. Kakati olaba bw'omwagaliza, olaba bw'osanyuka, olaba bw'osingako ono ate alina, ate n'akulaba ng'ofunyeeyo katonotono bwe kati ate nako ne kamunyiiza, ekitegeeza nako akaagala. Obuno mululu, ebyo byebikolwa ebyaki? Eby'omubiri. Naye ffe tunoonya wano okulaba nti abasajja bano mu Bayibuli baawangula batya? Kaana yawangula atya mujja we? Naffe tusobole okuwangula embeera z'ensi. Ekyo ekyali kitudde mu ye kye yanyumyanga nakyo ng'ayita mu mbeera. Oyo Katonda mwene. Kaana yayina Mukama, Kaana yayina embala, yamuwanguza. Owooluganda ng'oli eyo, oba oli mwami oba oli mukyala, oba nze neetaaga embala y'obwa Katonda, yesobola yokka okumpanguza. Mu nsi mulimu ennaku Yesu yagamba, naye mugumenze empangudde ensi nti ngenda okubateekerateekera ebifo. Eyo gye ndi nammwe lumu mubeere eyo. Mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi. Singa si bwe kityo sandi kibagambye. Yesu n'ayogera ebigambo ebizzaamu amaanyi n'agamba nze muzabbibu ogw'amazima. Mmwe matabi, naye ettabi eritabala bibala nze nditemako, era lisuulibwa eri ebweru ne likala era ne lyokebwa. Agamba Yesu n'agamba nti awatali nze temuyina kye muyinza kukola. Ono nno Yesu ye yaliwo okuva ku ntandika y'ensi. Kyova olaba ge magezi gaaliwo era yaliwo, ye formula gye tufuna mu bulamu. Bwe tusenga Mukama nga tubadde tubuulira ku njiri egenda mu maaso, ekigambo kya Katonda, okukkiriza Katonda, ne tulokoka, obulamu bwaffe ne bukyuka, obulamu bwaffe tebusigala kyekimu. Kyova olaba nti buli lwokkiriza Katonda n'oyatula n'akamwako nti ndokosa olunaku olwaleero, n'obeera nga oluubiridde okukyusibwa, Katonda yakukyusa. Jangu nga bw'oli, Bayibuli bw'egambye mu Matayo 11:28, jangu nabyo nga bw'olemererwa, nga bwe tulaba embala Penina eno gye yalina ng'alemererwa, ne kimulemesa n'okutunula nti nno ye yalina abaana, Kaana teyalina baana. Omuntu kasita otegeera ekyo ky'olina, akatono k'olina, n'okasanyukira ne weebaza Katonda, akwongerako. Kyekiseera oyinza okuba oli w'oli, naye nga Mukama akuwadde, tunula mu by'olina, otandike okwebaza Mukama, omugambe nti Mukama nkubuulire, weebale nnyo. Olaba ompadde wano omuzigo w'ensula, weebale Mukama. Waliyo abatalina we basula, ate waliyo abalina we basula nga neene ze basasula tebazirina. Naye mu buli kimu kyonna kyonna tulina kwebaza Katonda. Era ndaba wano omukyala Kaana nga bwe yatunulira nga mujja we wano nga amukonjera ebigambo, muli n'agamba nti mu mutima gwe, kubanga teyajjangayo bigambo kwogera, naye nga muli agamba nti nze singa mbadde gwe Penina nandibadde neebaza bwebaza Mukama ku ekyo ky'olina, nze kye nnoonya. Abooluganda kye kiseera okutuuka okubikkulirwa. Eriyo omukyala ali awo, olina amaka manene nnyo, olina mwami wo, mulina ssente, mulina ki, naye nga oluusi nga tonnategeera na Katonda gw'olina, nga muli ebibala eby'omubiri, ettima libeera ttima eriremesa omuntu okukyuka, obusungu, ekiruyi, nga bye tulaba ku mukyala ono Penina. Yalina byonna, nga bw'atandika okwogera abeera ng'ali ku masannyalaze, naye omukyala ono Kaana okuwangula kwe yaggalawo munda muli mu mwoyo gwe, n'atandika okunyumya ne Katonda. Tulina Katonda y'ensigo etuwanguza, era bwe tuba nga tulina embeera ze tuyitamu ne tuggalawo ebirowoozo byaffe byonna, n'oconnecting eri munda ne Katonda, n'otandika okuyimba n'osinza Katonda,
omulabe wo ayinza okuba afukumula ebigambo bingi kakati agenda okulaba nga tofa nayo nga biringa ebitakuluma ayinza n'okuyita n'agamba simanyi ompulira simanyi owulira byenjogera kubanga ekigendererwa kye ayagala kutta ekyo ekiri mu ggwe ayagala okukulumiza ddala ye akulaga ekyo kyoli bw'ojja nti gwe tokimanyi nze mba manyi kyendi naye nina Katonda omulamu gwe nfukira ebyange byonna ne mutegeeza ne mugamba mukama wange mukwano gwange nze mmanyi nti yadde ndi bwe nti olwaleero naye ate nkya sigenda kubeera bwe nti kubanga gwe Katonda anjagala. Ndaba omukyalo ono Kaana nga yayina embala bweti. Kaana yagoberera n'asegulira obusungu yafunamu eddembe. Ono omukyala yasegulira obusungu Kaana kyetulaba yasegulira obusungu. Bayibuli egamba ntusegulirenga obusungu mu Zabbuli 37. Banaye ebyawandiikibwa tulina bingi ebyokubikkula wano naye seguliranga obusungu ogobererenga emirembe. Era sirikiranga ne Mukama. Olaba Zabbuli eya 37 nze ndaba ng'omukyalo ono yagikozesa era naluli nakyogerako naye kansomeyoko kubanga tubadde tuli azamanyizibwa okusomako. 37 egambye teweeraliikiriranga lwaba abakola obubi so tokwatibwanga bujja kwaba abakola ebitali bya butuukirivu. Olaba amagezi kye gakugamba teweeraliikirira oyo akukola obubi musabire. Bayibuli egamba musabire musonyiwe. Tulaba Yesu nga yali ku musaalaba nga waliwo abasajja babiri baamuli eruyi n'eruyi nga bamusoomooza naye omanyi kye yakola kubanga alina embala ya kitaawe yagamba kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Waliwo omuntu olw'okuba takutegeera ekiri munda kiri mu ggwe n'atandika okusoomooza mu mutima gwo ng'ogamba taata oyo munsonyiire ate sigenda kweraliikirira kubanga byakola si bya butuukirivu. Ebitali bya bibala eby'omwoyo omutukuvu si bya butuukirivu. Kyonna ekitali kya butuukirivu owooluganda tekikweraliikirizanga. Kiki kye weetaaga? Weetaaga okusegulira obusungu ogoberera emirembe. Omukyalo ono Kaana nze ndaba nti yasegulira obusungu mu mirundi gye. Waliwo emirundi mingi gye tusegulira obusungu. Waliwo olw'osegulira obusungu ng'omuntu abadde akusoomooza ng'oli awo ddala wennyini waayogerera wakusoomereza. Kakati ye fokasi ye eri ku kukusoomooza. Fokasi ye eri mu kufulumya ebigambo ebingi gy'oli owulire. Naye kaakati gwe olw'okubanga fokasi ye eri ku Katonda oyinza okukyusa kyano. Kiki kyentegeeza okukyusa kyano? Okukyusa kyano oyinza okubeera nga ayina ekintu kyo kyokola awo ne weebulungululamu katono. Weebulungululamu katono n'omuleka nga ye akyali mu jjiya y'okwogera. Awo osegulidde obusungu. Era ajja kutandika okukulagiriza naye nga gwe weeyongerayo. Kubanga buli lw'otasegulira busungu bwe kyeyongerayo emitawaana giyinza okuvaayo awo. Kubanga kasita omuntu atandika okuyomba ng'omuli mu maaso bw'omala n'omuddamu olwo olutalo olubazizzaamu owooluganda. Kati kyova olaba nti embala y'obwakatonda etuyamba nnyo okuyamba okuwangula mu nsi eno nga tugenda mu maaso. Amagezi gakugamba nti ono muviire ate muviire mu magezi. Omwoyo wa Mukama akulungamya n'agamba ono tomuddamu. Si kyekiseera ekyokumuddamu. Kyova olaba nti tulina nnyo okubeera bwe tulokoka tujjuzibwa amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Amaanyi ag'omwoyo omutukuvu amagezi. Mukama atulungamya n'amagezi. Agambye nti teweeraliikirira. Waliwo embeera gy'oyitamu olw'oluganda, waliwo embeera z'oyitamu. COVID ayina engeri gy'akosezza abantu. Abantu emirimu ne gibaggwako, abantu ne babeera nga tebalina kyakulya, abantu ne babeera nga bagobebwa mu mayumba. Landiroodi wo n'ajja kufulumya, toyina gyodda, tolina mulimu. Naye bannaye kambabuulire, ndabye nga Katonda mu COVID aleese ekigezo. Eno testi eriyo abagiyise ate eriyo abagigudde. Kubanga omuntu ono oluusi gw'ofulumya ku mbiranye, first of all tayagadde kumujja ku mulimu. Talina mulimu, n'ekyokulya takirina, ne gyagenda tamanyiiyo, ne famire teyisobola muyamba kubanga nayo terina. Naye bw'oba oyinawo k'olinawo nga gwe landireedi oba gwe landiroodi, okugumiikiriza tukirabye nga kirabo kya mwoyo. Okugumiikiriza kiba kirabo kya mwoyo, okisanga mu bwa Katonda. Kakati kiri kitya nga lockdown ewedde
omuntu ono n'afuluma n'atandika okubeera ng'akola. Oba kiri kitya ng'omuntu ono apangisa ku mayumba go bwenga landlord oba landlady, oluusi ababbi ne bajja okunyaga ng'oluusi tolinawo, oluusi oyinza n'okubaawo, naye ono omuntu gw'okijjanya gw'oyagala okufulumya gw'ovuma buli lunaku, fuluma enju yange, nze njagala ssente zange, yenze banaabanaku nabajjawa, ebyo byonna byonna n'obyogera, naye oyinza okwewuunya ng'oyo gw'oyagala okufulumya ate yayinza okulaba ababbi n'akuba enduulu n'akuwonya obutemu bw'obadde ogenda okutuukamu. Bannaaye ekirabo ekyokugumiikiriza kirina ebibala ebikivaako. Omuntu oyo oyinza okuba tomumanye, naye ayinza okuyitamu olulibaalo n'ogenda mu ofiisi oyina empapula z'onoonya, bakola ku bya ttaka, kubanga abantu tubalaba bulabi naye tetubategeera. Oluusi ogenze mu ofiisi nga bakugamba nti genda osisinkana omwami oyo ali awo, ogenda okumukubako amaaso nga yoli apangisa ku nnyumba zo, n'ofa ennaku. Obugumiikiriza mu COVID ono, obugumiikiriza, okwagala kituyigiriza okuseevinga. Naye abantu oluusi bwe tukwata, bw'obeera obulungi olowooza nti buli kimu, naye kirungi okubalirira, ate kirungi nnyo okugaba, kubanga gy'osigira si gy'okungulira. Oyinza okwesanga nga mu kiseera kino abantu babadde bayitawo banunulwa olw'ebibala, olw'ensigo ze babadde basiga mu bulungi ne mu bubi, nga gwe oli olina ensigo ey'obwakatonda. Kati COVID bw'atuuse, Bayibuli egamba nti tetuswazibwenga. Bayibuli egamba nti talitulekanga bamulekwa. Ne mu biro eby'ennaku eby'enjala tetuswazibwenga. Ne mu biro eby'enjala nti tunaalyanga bingi ne tukkuta. Naye ng'obiri otya, ng'oluusi n'okusiga tewayagalanga. Bannaye we tusiga, bw'okwatayo ky'okutte n'owo omunaku n'owo omwavu, Mukama akikubalira. Tufunye tesiti gye tuyiseemu tutya. Katonda atututte mu lusirika olw'okumunoonya. Kati abamu mu kifo ky'okunoonya Katonda oyinza okuba ng'omazeeko COVID yenna nga lockdown tenaggwako ng'oli mu kwemulugunya kuvuma Katonda. Ye bannaayo no Katonda muuki. Katonda muuki ayinza okutufuula bw'ati. Katonda muuki atawonya ndwadde eno. Naye mu bintu byonna ebikolebwa wansi w'ensi eri Mukama, abikola nga yabibaze. Katonda aba abaze, ayina ekipya kyakolamu. Agamba mu Yesaaya 43:19 nti laba nkola ekintu ekijja, tekirirabika, temuli kimanya. Ngenda okukola ekintu ekijja. Mu kino Katonda ayina ekijja kyakolamu. Mukama alaze ng'amagezi g'omuntu kasirikitu ku magezi ag'obwakatonda. Mukama alaze nti yeye Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Awatali ye tewali kyakolebwa. Awatali ye tewali kye tusobola kufuna. Awatali ye tetusobola kubeera nsonga. Awatali Katonda tetulina kye tusobola kukola. Oluganda Mukama yeeraze. Kyova olaba nti ebibala bino bituyamba, bitununula. Olaba obugumiikiriza, olaba ekisa. Eriyo abooluganda mukozesezza ekisa ne mugaba emmere. Community neekuŋŋaanya abantu ne bakwata mu nsawo ne bagaba ebyokulya, ne bagabira abo abatalina, abantu abasaliddwa ku mirimu, ne babawa buceeke. Ekyo kisa, okw'omukwano, okwo kwagala. Oluusi abamu abagobeddwa mu mayumba n'omulaba ebweru ku luguudo n'omuyita n'omugamba munnaye jangu ogalamirire wano. Okwo kwagala. Okusembeza abo abalingaba. Oli mu Samaliya omulungi, Mukama atwagaza ebibala ebiringa bwe bityo. Okimanyi nti bw'osiga ofuna essanyu mu ggwe. Ebibala eby'omwoyo omutukuvu, ddayo eka bw'oba weeza obwenkulumu ogambe nti bannaye nina okulaba enjawulo mu bulamu bwange. Ndabye ng'omukyala Kaano ono yawangula olwa embala gye yayina mu ye. Oyinza okuba ebizibu by'oyitamu oba ng'olina, oyinza okuba ng'opangisa naye nga ne ssente zikubula, mwezi ne guggwako n'ogwokubiri n'ogwokusatu. Ekyo tekikuggisaako feva.
ekyo kiseera abooluganda katukozese formula y'obwakatonda eriwa. Ono omukyala kye yakola Kaana yafukamira ku maviivi n'akoola Katonda we. Tulaba Dawudi yasabisa amagezi yakoola Katonda. Tulaba omukyala ono Kaana bw'onoogenda mu Samwiri ekyokubiri okuva ku ssuula esooka tujja kusomawo yeebaza Katonda nga amaze okuwangula omulabe we Penina. Ate omukyala ono Kaana yawangula manyi n'ayongera okufuna okuganja eri mwami we. Ojjukira nti yali muganzi yadde yali talina baana naye yayongera okufuna okuganja. Omukyala ow'amagezi mu maka, Bayibuli egamba nti amagezi gazimbye ennyumba. Omukyala ow'amagezi azimba amaka ge, naye omukyala atalina magezi ayabya buyabya agiyuza buyuza. Kaakati ono omukyala mulaba nti yazimba ennyumba era ndaba nti amaka ga Kaana yawangula ne yeddiza n'omwami. Ono omwami anti yaliko abakyala babiri naye olaba amagezi g'obwakatonda agaali mu Kaana nti gamuwanguza. Sirina wenzira y'okusoma ne ndaba Penina ng'ayogerwako naye ndaba Kaana nti Kaana n'agenda n'asaba. Lumu yagenda omusumba n'alowooza nti atamidde n'amugamba mukyala gwe olikomya ddi okujjanga mu kkanisa ng'otamidde? Kaana n'agamba nti mukama wange sitamidde naye nfuka byonna ebinnuma ebiri ku mutima eri Katonda wange. Omusumba n'alaba omukyala ono nga yalina ennaku nnene ku mutima n'amugamba muzaana genda mirembe. Era Bayibuli egamba nti Kaana bw'agenda n'alabagana ne Erukaana ekyo ekiro ekyamagero we kyabeerawo. Kaana n'afuna olubuto. Kaana n'azaala omwana ow'obulenzi Samwiri. Era Kaana ono yalina ebigambo bye yategeeza Mukama nga yeeyama n'agamba nze bwe ndizaala omwana ow'obulenzi n'akamwana tekamuyita ku mutwe ate ndimuwaayo mu kkanisa n'aweereza Katonda. Mirundi emeka gye tweyama okuwa Katonda ng'atukoledde oluusi ne twerabira. Naye tujja kwongerako ku kino kye tuyiga olwaleero kubanga bwe mbadde nsoma nga ndaba nti obulamu buno butuyamba nnyo okuwangula. Excuse me. Embala eno zino z'embala ezituyamba okuwangula mu nsi. Twagala tulabeko wano olwokubiri egambye nti kubanga agambye nti teweeraliikiriranga lwabo abakola obubi so tukwatirwanga bujja kwabo abakola ebitali bya butuukirivu. Kakati ate gwe obujja wa omuntu ng'akola ekitali kya butuukirivu ate obujja ne bukukwata. Bw'obeera n'embala y'obwakatonda Mukama akikuwonya. Ekintu ky'olina okukola Mukama akugamba nti segulira obusungu. 37 Zabbuli n'abagambye nti Zabbuli eno njiraba nga Kaana yakozesa Zabbuli eno olwokubiri agambye nti kubanga baliswala mangu ng'essubi. Eyo Bayibuli egamba nti teweetaaga bakwatirwa bujja abakozi b'obubi kubanga baliswala mangu ng'essubi. Baliwotoka ng'omuddo ogumera. Omanyi omuddo nga gumezeeko akasana guwotoka mangu. Twalinanga kanyeebwa agenda n'ayitimuka akasana bwe kaaka ogenda omulaba nga awotose. Olwokusatu lugambye nti weesigenga Mukama okolenga obulungi. Kwesiga Katonda n'omukyala yeesiga Katonda n'abeera ng'akola bulungi n'ataddiza mujja we kintu kyonna eky'obukyamu. Beera nga mu nsogoberere ng'obwesigwa era sanyukiranga mu Mukama naye anaakuwanga omutima gwo bye gusaba. Bannaye abooluganda kambabuulire wano tujja kweyongerera wano ku topiki eno naye tulabye nga Katonda atukoze bulungi. Tulabye nga Mukama atwagadde n'olwekyo sabako nange gamba nti ayi Mukama nkwebaza kubanga mpulidde ebigambo byo Mukama. Mpulidde ebigambo eby'embala ey'obutukuvu. Mpulidde ebigambo eby'ebibala eby'omwoyo omutukuvu. Mukama olunaku olwaleero nzize mu maaso go neenenya olw'ebibala ebibi ebitali bya mwoyo omutukuvu bye mbadde ntambuliramu kubanga bibadde binziyiza okukulaba. Mukama Katonda wange ndi mu maaso go njagala onkyuse. Maze ebbanga mu kkanisa Mukama nga naye sikyusibwa. Maze ebbanga ku mirimu nga naye sikyusibwa ng'ebirabo ebibi ebibala ebibi bintawaanya naye olwaleero njize Mukama kyusa emmeeme yange kyusa obulamu bwange nzize mu maaso go nga nkusaba Mukama nkusembeza Mukama. Teeka mu mutima gwange ekisa nyamba olw'ekisa kyo
teeka mu mutima gwange okwagala, teeka mu mutima gwange obulungi. Mukama nkusaba ompe obugumiikiriza, Mukama nkusaba ompe emirembe, Mukama nkusaba ompe essanyu, kubanga bwe nsanyuka nja kusanyukira n'abali ebweru. Mukama nkusaba ompe essanyu ery'obulokozi bwo. Dawudi yasaba n'agamba nti nkomezaawo essanyu ery'obulokozi bwo. Essanyu bwe liba libadde likubuza owooluganda, saba Mukama akomezeewo essanyu ery'obulokozi bwo, akukomezeewo emirembe gy'ensi gyetasobola kukuwa wabula egiva ku Nnamulondo ey'obwakatonda. Gamba Mukama olwaleero nzize mu maaso go, ndokole onkyuse Mukama, ndokole ompe essanyu Mukama, ndokole mpe emirembe Mukama, ndokola nkwatirwe ng'abalala ekisa, ndokola nneme kubeera na bujja, ndokola nveemu ettima Mukama, ndokola nzijjemu omululu, ndekola Mukama mbeere ng'angabira kuba